Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda maaso habibitibwa era tukyali ku nsonga y'ekikolo ekisooka nga kwe kufuba kwe kubeera nti daawa yaffe ya ahli sunna wal jamaa, daawa y'abalongoofu abaatukulembera yagala okugibeerako. Ekibinja kyonna bwe kiba kyagala okutambulira ku mulamwa gwabwe kiteekeddwa okufuba ku irimu, kibeere ku irimu. Sheeka tunagenda maaso, teriyo kibinja kiddaawo ne kigamba nti ffe tuyinaayo irimu. Ekyokulabirako abazikiri singa obagamba nti balina irimu tebasoma, nga keifa nga lwaki tetusoma. Tugenda mu ijitima, tuyina ebitabo bye tusoma naye nga ye irimu. Ogenda okwetegereza basoma kitabo ki, irimu bagijja luddawa? Basoma ekitabo Fadail al-Amal, Fadail al-Amal, bayina ekirala Fadail as-Sadaqat. Kakati awo ne bagenda ku Hayat as-Sahaba. Ogenda okutunulya Fadail al-Amal nga kikubyeko Wakayima ne Wango. Si kitabo kya bulungamu omuntu kyagwana okubeera awo nga kyazimbirako ki eddiini. Fadail as-Sadaqat mu ngeri y'emu kitegereka bibitibwa. Tayib, ekibuuzo ng'ebitabo oggyeko okubeera nti nno biri ku mbeera efaanaganako bwetyo, ani musomesa? Abatuddemu ali mubasomesa eddiini. Twafulumye si bwe kiri, bazze ne batusanga ekamwokya ne batukukumba waawo. Eyatukukumbye kubanga yazze n'ekkanzu n'ekitambaala, tulowooza nti seeka yazze atukubiriza tukole tutya, tufulume. So nga musajja wattu naye bamugye mulago. Kitegeese bulungi? Bamugye luddawa? Bamugye mulago. Abeekamwokya olumulabyeko balowooza nti seeka yabakubiriza okola kiki. Kaakati bagenda enaggulu wali balowooza nti bano bajja ekamwokya baki bamaseeka ne batambula ku silisilat aljahala, batambulira mu kajegere k'obutategeera ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kati abo ne bwe basiiba, muteeke ebirowoozo, ne bwe basiiba nga basoma, abo ne bw'obateeka muhoro ng'emmere ogibasanza nga basoma mwaka ku mwaka tebasobola kutuuka ku irimu kubanga tebalina wahi nti malayika egenda gibaleetera, balina kubeera nga bagisomye. Kitegereka? Kitegeeza bali mu kwegumya bwegumya ku bubuzi obwo n'obutamanya kubanga tewali irimu. Faqidu shay'in la yu'tihi. Ekifaananyi ekyangu bwe tuba tetulina irimu nga tetulina namula ku masala, ne bwe tukuŋŋaana abasiraamu ffenna mu kisaawe Namboole, naam, obungi bwaffe nga tetumanyi tebuleeta ansa. Kitegerekese? Bwatugwamu omumanyi ogwo atya yaba alina ansa. Nolwekyo mutaga tuli mu ijitima, muli mu ijitima ni mwe baani? Muli mu kwejjukiza biki? Ani abajjukiza? Ati musajja avudde Pakistan, anti waliwo n'abaveeno ne bafuluma nga bagenze Pakistan. Naye bagenze ogende Pakistan babadde kiwana ewaffe balyoke bagende Pakistan badde basomesa baani? Balina irimu ki? Kya musajja ali awo dokita n'amala n'ayagala omulimu, mwana wattu n'agira nanga mu kuvuunula obunyonyi. Abantu baffe bwalaba omuntu omweru abamanyi nti kikoze ekiwedde, nafuna yajja okunkolako daawa nga batambulira mu gundi, agenda okunkonkona. Kati nvaayo mubuuza boogera lwoluddi awo bye, ne mubuuza seeka z'okukola daawa kama aqsaamu tawhid. Wallahi naagira awo bwegira kati naŋŋamba tetugira nnyo naye tugenda ku malukazi eri bakadde baffe bonna olukuŋŋaana lugenda kubaayo be bajja okukola ki. Naye ng'oyo atambula ayitamu n'ebitandikirwako tabisobola bikola ki. Singa omulagirira omuwalimu atali muzikiri genda otuule wali osomewo akantu katono mu ddiini, akubuuza nti wamufa akola omulimu tyatakola mulimu ne amanyi eki, genda wali otuule. Sisoma kwatakola mulimu, akola omulimu yaani yoyo gwe balonda wali nga nayazaanya agitya. Bani ani mwetegefu 3 days kufuma ennaku 3 galete nga bawanika emikono nga bagenda bamuyimiriza mu maaso nga yenna alina entengereze. Kaakati wayita akaseera katono bamugumiza agenza okulaba ate ebigambo oluusi ayinza okuba alinamu n'ekitone ekyokwogera akunnyonnyola awo. Ogenda okumala omwaka nga subhanallah bulijjo neeryaza amanya ddala ndimumanyi bulijjo kumbe ndi seeka. Obwa seeka tebubeera bwakumbe kumbe nedda otuula n'osoma. Jazakallahu khairan. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Abdulaziz Shablaziz.
Shablaziz Kalungi Sebusebe Muzindalo abo benyini aba bazikiri Kalenge waliwo omuku bayizi ba Sheikh Musa Muzamil bali Masaka awo ne bamulaga Pakistan aba Bangladesh nto Sheikh munene wa hadithi kati javabuza Abdushakur Sheikh masala manyi kati ava muganda nti naye yasomera wa hadithi ezo gali we Madina namugamba nga yasomera Bangladesh yali badde mumanyi naye Madina bapinga omulimu wallahi kino kyantuukako mu mwaka gwa 2025 nali mugwangira Somalia ndina omusajja mukwano gwange tutambula twali tusinkanye Mogadishu yalaze mu ijitima ya Zikiri Kalenge kakati netwe sahaba munanga bomanyi bya safari wetaaga muno mutambule kakati tusula mu kibuga Galkayo kiri wakati wa Mogadishu ne Bosaso yebwe kisembe dala waggulu kyava ngamba na yeggwe mbulira olagawa koze ngenda yamani kusoma ogenda kusoma ngenda banga anakuwadde nnyo ne mugamba ate kiki nanga tewali asoma nasigala ku mulimo tewali asoma nasigala wallahi kigambe ekijjukana olwaleero lwaki tewali asoma nasigala ku mulimo kubanga kasita asoma ko bwati istabana lahu jahalu wabutulanu ma huwa fi ategerera bino byetuliko mpeo tuli kubiwa byanswa nadde engulu era abalemerako ngomanya nti yafunayo riyasa yafunayo ki yafunayo riyasa yafunayo obuki yafunayo obukulu kakati okudde eno gye bataabumu emangu kasigale mbaliwa kado yasobola okugenda nabera nga alina kyasomyeko ne naasigala nga akoze atya genda mu maaso. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Wetwakoma darusu yasembyeyo barakallahu fikum nti twagendako katono ku hadithi ya wali kulaga nti omukkiriza okubeera mukwano gwa Allah tabaraka wa taala asooka kukola byaki ebyetteeka oluvannyuma najjumbira n'ebyakyeyagalire nawafir ya hadithi ya wali hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu eri mu Bukhari n'ebitabo ebirala ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوأ به وكسما علم كباتي التيكا نوكو جيسو ميسا ekyeki singa omuntu ogamba nti asituse agenda mu jihad n'emintu ebirala bwebityo ebyakyeyagalire okutuula n'asoma n'ategeera eddiini ye kyekikulembezebwa. نعم تفضل. أعلم رحمة الله عليه قال المصنف ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلادنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والتوحيد ويحفظون آداب المشي إلى الصلاة وكل هذا من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن بركاتها. نعم أقام الشيخ وانو أقال قبولي لكو كيسانغا مدعوة شيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى أقام ونحن قد أدركنا بعض كبار السن ببلدنا هذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة أقام بفتوات سانغا مسيافة أيوغينا كو سعودة عربية ويالي رياض نبتون دي بيتولود باسانغا نابا تبابولي جو wadde siba bayizi ba ilimu bali ku madala manene nga bafaayo nnyo okukwata ilimu nga batandika ne mutundu kivolontia mu Luganda ebitabo bisengekeddwa ebikolo kwegaba birimu ebikolo bya ilimu ebirimu ebikolo bya ilimu munzikiriza nga osanga wansi abantu ba bulijjo nga babiyimba mu mizikiti nga kyategeeza kiwano kyayagala okulaga nga eggwanga litambulira ku irimu ku kikolo kino nti obusalafu okubeera mu society n'ogiraba nga ddala irimu kasitebeeramu ekyo nno seekandooza mutuufu nafunye ekifaananyi ekirungi mu kifo kye tulimu markazi yaffe eno saba Allah subhanahu wa ta'ala agitukuumire yongere okugasa okugasa okulungi okunene bw'otunula society eno efaananako bweti wano omwana adduka kusoma irimu omusajja adduka omukyala adduka society efaananako bwetyo yegenda okubeeramu obulungi gw'ojja olaba ng'onaakoze kino bamukooneko nti nedda nabbi yagamba bw'ati ayegamba bweti kakati sheekh agamba kye baasanga nga society n'abantu ba bulijjo aba wansi
nga bonna iri mbagikwata omusango omusajja ali awo semaka talina nti oba yagenda mu matendeke la awo ku ddaala ali ng'akutte ebitabo nga ki kal usulu thalatha ebikola ebisatu ekya shekhani Muhammad bin Abdul Wahhab bino byayogera bina bitabo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nga babisoma abantu bawansi wakashfu ashubuhati nakyo kya shekhani Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nga ageza okujjawo ebikola kye ogonno bane mulyango munene nnyo mu daawa Allah bakuwadde ng'okisobola okujja ebibuzabuza mu ddiini y'abantu ogwo omulimu gw'oba okoze munene. Sheikh Abdul Razak hafidhahullah bwe yali ayogera muzimu nga tunyonyola ekitabo kino ayinira faida gye yaleeta mu layini eyo n'agamba bwe kibanga bukkiriza na mbeera nnene omuntu okujja ekinakuwaza abantu mu kkuba eribatwala mu mayumba gaabwe eribatwala ku mirimu gye bakolera. Nabbi yagamba jjukira imatatul adha fi ttariqi min al iman okujja mathalan osanze oli alina bye yataddewo mu kkubo yasuddaawo binakuwaza mu kkubo oba ekintu kyonna yamutinga ogwo n'ojjawo abantu ne bayitawo buki bumenya gusoma kiti kyali kikalubiriza abantu okuyitawo. Nabbi namututegeeza nga akyali mulamu Allah yamuwaki mujjana. Kakati bwe kibanga ekyo kiraga obukkiriza era olina empeera ennene laba okutuuka n'okuyingira ejjana kati olwo butya ate ajja ebinakuwaza mu ddiini y'abantu mu kkuba eritwala abantu muki mu jjana mu ssanyu n'ojjawo ebinakuwaza mathalan nga bidaa n'ojjawo abantu abadde bagenze mawuliri n'obalaga obubuzi obuli omwo abadde bagenze mu Hijab Nation n'obalaga nti banaye notwali ne bawona ne batagendayo empeera ezo ntono ezo. Bwe kibanga okujjawo bine mu kkuba eritwala abantu mu mayumba gaabwe empeera nneno olwo ate ekkuba eritwala abantu mu jjana ate era empeera ziba nzito kiba kinene kyo kikulu omuntu okuba nti akyetegete. Kati Sheikh agamba baabikwatanga mu society nga bweto society bwefaanana wa tawhid kitabu tawhid ekitabo ekyo ekirungi ekya Imaamu al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nga bakikutta abantu ba bulijjo wansi wa yahfazuna adab al-mashi ila as-salah nakyo kitabo kya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa kullu hadha min athari دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ومن بركاتها. إبن النبي يلي بوالي بوفو والدعوة يا شيخ الله ميسيزاكو إمبيري يليمو إتشوندو تشابو والابو إمبيري يليم بنيو مچو نجد نبتون بيتولود يليم بنيو مانتونغا بسينزان تانا كابولي naye Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza ku mumanyono omusajja ono nga bwe twabalaze nti yaganyulwa nnyo mu bitabo by'abamanyi ababiri. Allah amusaasira ebitabo byajja n'abiganyulwamu nnyo n'abisoma kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ebya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'ebya Sheikhani Ibn al-Qayyim rahimahullah n'abanga oluvannyuma yagassa nnyo umma mu kuwandiika ebitabo ne mu da'wa gye yatambulanga mu bitundu aveena ddeeno rahmatullahi alayhi. Allah n'ateeka baraka mu da'wa n'okutuusa kati kizibu okutambula mu nsi n'otawulira ku da'wa ya imaamu naddala ku bantu abali ku busalafu abaagala da'wa ennungi obawulira ebigambo ebirungi byeboogera ku imaamu ono okuggyako ababi abataagala da'wa nnungi bawulira nga bamuteekako ki ne Allah da'wa yagiteeka mu baraka. Ani mu bayizi abafayo ku irimu atamanyi kitabo ekyebikola ebisatu Allah n'akiteeka mu baraka ne kivuunulwa mu nnimi ennyingi ogenda mu bazungu nga kyonna kyakola kyavuunula kiri buli wamu wonna. Sheikh tuyigawo wano era mu ngeri y'emu nti irimu abasajja abo Sheikh abatulaze nga yasanga bakibaaru sini abasajja abakulu abakadde tayinza boogerako bwatyo nga baali bamashayikh wabula baali bantu ba bulijjo abaafangayo ku ddiini yaabwe. Ne tuyigawo nti okuyiga n'okusoma tebiri eri kubeera nti omuntu alina kutambulira ku kkubo n'asoma primary y'obusiraamu n'asoma thanawi n'asoma jamia. Naam, ago makubo malungi era tufube tugateekemu abaana baffe, naye gwe ataafuna mukisa kwata kkubo eryo oba yalikwatako n'obaako wookomanga kumpimpi tekitegeeza nti ebyayirimu byakola bitya byakoma ku ggwe. Osobolera ddala bulungi nnyo okubeera n'ebitabo kati olwaleero ebitabo by'obusiraamu biwandiikiddwa ne biteebwa mu lulimi lw'omanyi obulungi. Bakadde baffe abawandiise bangi alhamdulillah nga bali ku nkola enki ennungi. Beera n'ebitabo ebyo mu nnyumba nga bwe tubeera n'ekisumuluzo ne tubeera n'embereeju bamumanyi Seeka abaana b'emyaka gino
Embeera egyo Seeka Lukumaani omumanyi? Seeka Lukumaani amumanyi. Bano bajjuma sibuusabuusa tebamumanyi. Embeera egyo kaali katabo nga okusanga amaka gataliimu mbeera egyo gaba geesuuliridde nnyo. Yali musajja ng'akola mawano meereere. Kaakati embeera egyo kisumuluzo ebitabo nga bw'olaba ennyumba ng'ebaamu ebitabo abasajja abaagala Oluganda nketta mu bizinga zinunula simanya biki ebyo ebitabo bikubyeko mu nnyumba. Ogenda okufattasha ebyobusiraamu ng'obirabako ebyeddiini nga tokola otya nga tobirabako. So ng'ebyo ebitabo mu nnyumba bujulizi bwa kubeerawo kwa bulungi mu makaago. Mwana bwagiramu bwati ng'akwata ekitabo ng'abikkula ng'asoma tomanyi sentence gy'alisoma Allah nagifuula ensonga y'okubeera ng'akola atya. Bal tumaze okulya oba tetunalya kyaggulu. Mahadi g'ogenda otusomera mu kitabo kino. Kozi twakomyewo eggulo twakomyewo bitabo biri mu Luganda biri mu luki nga mukiva ku ddiba mpaka ku ki nga mukwata ekirala mpola ogenda okkakkana nga bingi biwali badde okola gwe ng'omuzadde nga tebyali kwanguyidde binyonyola baana abo ng'ekitabo kikoze eki kyabibannyonnyola era nga abadde n'obulunga mu nnyumba eyo. Naam Sheikh. Naam. Faddal waqad أقام قال رحمة الله عليه وقد قرر الإمام سعود بن عبد العزيز الأول والإمام فيصل بن تركي دراسة هذه الكتب على جميع المساجد بالدولة السعودية فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار العامة وطلبة العلم كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار وكثير من كبار السن الموجودين الآن. وهذا هو السر الوحيد في بقاء هذه البلاد نقية من أدران البدع فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفشى فيهم شيء من البدع والشركيات ولكن العلم حسن حصين ودرع متين من تحصن فيه وقي شرا كثيرا. نعم ما شاء الله. الإمام عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى yongera okutulaga ku mbeera gye yasanga mu kibuga mwe yali Riyadh n'ebitundu ebyetoolodde mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mu ku bakulembeze abalungi abakulembera mu ggwanga lino al-Imam Saud ibn Abdul Aziz al-Awwal yasooka Imam Saudi rahmatullahi alayhi ne Imam Faisal ibn Turki bateekawo ng'ebitabo bino ng'ebitabo bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bisomesebwa mu mizikiti gyonna oluvannyuma lw'esswala bweti musome ekitabo ebikole bisatu oluvannyuma musome ekitabo emisingi ena ne bakiteekawo mu ggwanga lyonna erya Saudi Arabia nga obukulembeze bufaayo okulanga mu bitundu byonna ebitabo ebyo bisomebwa mu mizikiti. Fahafidhaha walillahi alhamd alkibar wassighar walillahi alhamd ebitabo bino osanga babikutte abasajja abakulu n'abaana abatonga bonna basanga babiyimba bitabo ogenda okumubuuza ebikole bisatu ekyo kati ng'ekitabo ebikole bisatu Sheikh yakizanga ne mu lulimi oba enjogere bagiyita batya seeko olulimi kati nga osanga olw'ebitundu fa idha qila laka ish rabbak amiya mu Luganda lahajati bikyali Luwalabu street language slang ezibeera mu bitundu kati ebitabo ne bagezaako kugonza mu mbeera n'omuyizo wa wansi asobole okuba nga abikola kye abitegera n'okisanga nga abantu ba bulijjo bonna n'abayizi abafaayo ku irimu ng'ebitabo byonna babikoze eki otandikako obutandisi mathalan i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ogenda okulaba bonna bamalayo bayimba buyimbe abayizi abasajja abakuze mu myaka ne Sheikh Abdul Razzaq yalina kye yayogera ti mathalan at-tawaghit 5 yakiwulako mu kubajjajja bali basajja bakulu omusajja wa buli naye otandikako obutandisi at-tawaghit ngajja kumayira eziriwa ninge babikwatanga ne mu mizikiti nga bibeeramu kyekibeera mu mizikiti kyosanga mu muzikiti gwano gweri embeera eyayirimu nga yebutikidde emizikiti gyonna. Ekyo nno kigambo kikulu bannaye fihin nga eri emizikiti nga gyo tegyagala da'wa eyo tegyagalamu kuba bw'onaleeta nnyo neyirimu oyinza okwawulayawula ne mu bantu mulimu oweeno neeno nze nzijukira nnako omuzikiti gwe nagendako lumu imaamu neyeegiraagira yali asoose nakunziza bbali nti kati omanyi bintu bino ebyawaliwo irimu eneyawulayawula omanyi kati ffe wano tetulinamu byekibuli tetulinamu bya Kampala mukadde
kakati bino munagirawo chairman oli ali bwati kati waliwo irimu ene ebyamasabo omanyi batubakuumye tetwagala nnyo okukola ki Allah singa akusobesa n'okolewo kasunna kamu ebintu irimu y'amasabo nobeera nga yogirese tojogeddeeko kati akuze ebbali kugira ati ojja kumwawulira abantu balina kukuumirwawo mu butamanya eyo yembeera eri mu mizikiti mingi so wano seeka akulagawo ti mu mizikiti ekyali wano nga tawhidi yoyo buli wamu wonna wodda ebitabo ebyo babiddiŋŋana mizikiti bifo ebyenjawulo kama yarifu dhalika kathirun mimman i'tana bihadhihi al akhbar gana muli getwogerako abafaayo nnyo mu byafaayo by'eggwanga erya Saudi gye livudde dawlatu Saudiya ebyo babikola ki babimanyi bulungi nnyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire eggwanga eryo naddala embeera gye lirimu olwaleero abeere nti atuzzayo ku mbeera eyo ennungi eyali emanyiddwa buli wamu wonna bamanyi ensonga y'amawulire agakwata ku nsi eyo bamanyi Sheikh wanakikulaga jero wakathiru min kibali sin almawjudin al'an n'abasajja abakulu abaliwo olwaleero bwogenda mu nsi eyo n'obabuuza bakubuulira embeera eyalingawo buli mizikiti n'obabuuza embeera eyali bwetyo yembeera eyo ekyasobola okubeera nga wahadha ekyo bwe kyalabika bwe kityo seeka agamba wahadha huwa sirru alwahid fi baqa'i hadhihi albiladi naqiya min adrani albida kyama kyensi eyo kyamawanga agafaanako bwe gatyo okuba nti gawona ekko eri ebyo ebizuulibwa mu ddiini ne shiriki obutaba mu society kasita society ebaamu ilmu ne babanga ebitabo ng'ebyo bisomebwa society togenda gisanga mu buvuyo obwo togenda gisanga mu kakikya eno nene ebikola ebyo bifaanako bwe bityo ekyo kyekyama. Kati Sheikh abantu bayinza okulowooza nti obwo obulungi bwakoma Saudi Arabia naye bwasaasaana ensi yonna mu ngeri ey'enjawulo si just bitawo bino kati ojja genda e Uganda olabe silabasi y'amasomero ojja kusiŋŋaana nga erimu tawhidi mu primary mu secondary twogera amasomero g'obusiraamu kati obwo obulungi bw'okubeera nti bannayuganda bali ku tawhidi buddayo eri abo abalungi abateekayo kaweefube oluvannyuma lw'okwebaza Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asiima abantu abo. Era kyekyama Sheikh okubeera nga mu Uganda tetulina khurafaati nnene bano abasajja dakhiila era bavudde ku sayidi ki bavudde sayidi y'Emisiri bano betwogeddeko bano abasuufi naye sayidi ya Saudi Arabia hatta osiŋŋaana abaava ku mulamwa nga basomerayo sharri yaabwe enayo gyetatuuka tobasiŋŋaana kuburiya tobasiŋŋaana kugamba lwaki kubanga kibalumiriza kye baleererwako mu primary mu secondary nusinga ne gwanga lya Uganda nga teririmu kabuli emu esinzibwa min duni llahi subhanahu wa ta'ala mu linnya ly'eddiini toyo wali obwo bulungi bwonna Allah yabuyisiza ku daawa eyo eya Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Naam Sheikh. Falau lam yakun al'amma ala ilmin biaqidatihim senga abantu babulijjo tebaba na ilimu eyo ku aqida ya ku nzikiriza entuufu ebitabo ebyo nga tebiri mu bo embeera yali badde etya la fasha fihim shay'un min albida washirikiyat kasita watabaawo irimu mu society ogenda kulaba ebintu bano bakola kino shiriki obwenjawulo bano bakola naye buli society bwebaamu ilmu ekikolo kino ekyaddawa y'abasalafu kasita irimu ebeere wantu ilmu ene entuufu eya Qur'an ya sunna ogenda laba obulungi obuyitirivu walakin al-ilm irimu buli bwebeerawo hisnu hasin lubanga olugoe olukomera okubanga bid'a buli bwe zijja zisanga security weri zigenda okujja bwe zitinga onna watayize shiriki buli bwagira bwati irimu ngekola ki kati muba mu lukomera buti irimu buli bwebeerawo oli buli kyaleeta kikola ki kiddizibwayo embeera ennungi wa dir'un matin dir' ebeera ngabo mugimanye engabo teekawo busaale bukubooko ne bukola ki ebeera ngabo nti byonna buli bidabwe zijja shiriki bikubooko ne bikola ki ne biddayo society n'olabanga egenda kutambula mu ntambula ennungi man tahassana fihi wuqiya sharran kathira omuntu akozesa abeera mu kikomera ekyo nga kyalimu ekyo ekyayirimu ng'ali munda mu kikomera kyayirimu Allah agenda mutaasa bingi waliwo ebigenda okujja ng'abiraba nti ekikuba ekyo kiddeyo atagenda kigwamu walillahi alhamdu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah.